Ene Newspack channel kiriza amawulire tugakuwenga bwe tugafuna tutandikidde wa Suna Beni Haji Kamoga akosa ne Nambuwayo. Suna Beni no yandiwangula omusango guno anti abakiririza mu byobuwangwa nze sibikiririza munnyo sijja kulimba. Nyate munange nino kuwa amawulire kubanga tukolera bantu. Munange bawasenga kulannama ayingidde mu nsonga za Suna Beni ne Haji Kamoga era avuddeyo n'alyoka alagira Haji Kamoga okuba nti no awa Suna Beni ekyapa kye okitegeera era munange ono agambye nti yali tiimu Suna Beni. Kale katubeere nga tukuwa akatambi kano. Aloya bagenda kuwaga bakumemu omuliro tugende kubanga ogenda basasula. Suna tujja musinga era olwenda agenda kulutuwa wa ebyo ebintu tibigenda kukola sitwagala Ssaabasajja Kabaka Katikkiro baani kutandika kuyingira mu nsonga ezo kubanga mwenna muli baganda. Ensonga etegeerekeka Suna muleke tulabe amagezi omuwala oli afuna atya ettaka oba abeera atya mu nnyumba ekyapa kya Suna Beni mukimuwe nga bwe kiri. Nze maze okulaga oludda lwange kubanga ekizibu ky'abannaddiini ekizibu ky'abobuwangwa n'ennono mumanyi okuyimirira nga temulaze ludda kwe muli bassebo ne banyabo ffe tukola mu bantu. Nga tetuneeyongerayo munnange ng'enkola yaffe bw'eri sooka vidiyo eno gimpeere like weebale nnyo ate era osobola n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Nkiriza mbeere nga mbuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Wumalu Kasumba yagambye nti Newspack channel gye gitwala mu kkooti lwa butamubuuzaako. Wumalu Kasumba tukutumiddeko twagala ate okubeera nga tutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Stella Kamuze. Weebale kuba nti nate nawe ekwoli. Kiriza tubeere nga tweyongerayo bwe tweyongerayo munnange Haji Kamoga bavuddeyo ne babeera nga ate bamulabula oluvannyuma lw'okuvaayo n'awawaabira Suna Beni okitegeera kati no bamugambye nti atotiisatiisa Suna Beni ebyo byogamba nti no munnange Suna Beni waabanga aleese omuntu yenna yenna agamba nti no Haji Kamoga yamukumpanya ogenda kubanga omuwaayo ekyapa ekirala ajja kusinga mbukubanga munnange kooti zijjudde emisango gya Haji Kamoga okukumpanya ettaka. Katukuwa akatambi kano. Haji Kamoga akolifayinga kinene nnyo okumwogerako nti mukumpanya wa ttaka n'omukono tugumuteerako. Abamu ku ffe kwanze nali mulabyeko mu misango egimu emakindye ku kooti awo mu kibuga eyo Kampala so many in different courts ayinamu emisango ntebe omwo mwonna kati ifato senga agamba nti bwaleetayo senga mu bbaluwa yagambye nti bwaleetayo omuntu omu gwagamba nti nali mukumpanyizaako ajje muweyo ekyapa ekirala Suna Beni ayinza ofuna ebyapa nga 10 kubanga ono mukumpanya ekimala Beni talina na musango abe mugumu amudifeminze to what extent aina moral authority yegano mwogerako era kitibwa kyekyo kya defendinga ngolwedde kijjudde enziro tewali so Suna Beni alikawewevu atula alienda mmere yete era likiriro namukanga mu bukanzi bwe tweyongerayo munnange era nsonga za Suna Beni leero nno tuziriko nnyo bakunnyonnyola ono avuddeyo nannyonnyola emboozi eno gyali mu kunnyonnyola nange ngimanyiiko lwakubanga sagala kuyingira mu nsonga naye kale katubeere nga tukuwa akatambi kano otegeere butya Suna Beni we yasisinkanamu Nambwayo obutambi buno. Nambwayo bwe yali akola live zonna ne ku interview zonna zakyaddeko abadde zatugamba enfunda zonna eziwera nti poloti yagigula ne bbaawe. Mujjukire Nambwayo yatugamba ali lubuto. Mujjukira njagala owulira embeera ensi abantu bazanya sympathy card olwo abantu mwena ne mutomera sympathy card ne mutamanyawo obiva. Njagala kwebuuza nga omanyi ekimu ku kyatuleetera obuzibu n'emisango gye twakavaamu ffe tukwata loopholes tukwata red flags ezikulimu ne zituleetera okuba nga tulowooza tojjibwako hadithi mu busiraamu nti omuntu omulimba ataleetebwa mu kabuli kujjibwako bujulizi obwetaagisa amazima omuntu omulimba
watugamba nambwayo oli lubuto era ebyo nze nakusinkanako awo ku H&M wa Jaaluuni ng'ekyamazima oyambadde kisweta kyali kya red n'otukakasa nti munnayo oli lubuto lwa Suna Ben anti lozoba olya nti olubuto lwavaamu kujja bawuli abangi bajja kutandika bajja kubireeta waliwo nti oli lubuto lwa Suna Ben abantu bonna sympathy yasooka bali bamanyi nti munnange omusajja akuzaddemu omwana omu akufunyisa n'olubuto olulala ererere byonna but with the time tujja bituukako kugambye fe tukwata red flags naye njagala kusinzira kwenu live mbagambe gwebeera ku side gy'oliko naye mbabulya ne ku mulundi guno ngenda kukubirawo ku side gy'oli mummanyiize ngenda kukubirawo ne ku side gy'oli kino kijje ku nze ngenda kukubirawo ne ku side gy'oli kubanga facts ezizze sofa omwana Suna Ben baagala kumubba bubbi omuvubuka baagala kumubba bubbi omuvubuka omuwala agala kumubba bubbi Suna Ben amanya atya Nambwayo Nambwayo yali asula kumpi ne Suna Ben wasula era Nambwayo yali kachali nga boolaba akawala akajagojago kakwano ka Suna Ben akamudiringiranga abawala Suna Ben nga bwaleetanga nga bumanyi ebyekivubuka nga Nambwayo yateekawo paasi zonna buli lukwero naluna nga yalubeeramu ekiseera kyatuuka era bonna aboogezi bakimanyi nti Suna Ben omuwala alabika yajja ayina ebigendererwa bye byabala omuwala n'atandika okuba nga asomera mu Suna Ben n'okutandika okumwetega n'okutandika okumubalira ebintu nze omwana yanyumiza nangamba nti Nambwayo yajjanga wa Suna Ben ng'ali mu kisaati temuli nampale ng'ali mu kisaati kiwanvu bwekiti nga ajja n'atandika okubeera nga yeetega omuyaaye kyaliwo Suna Ben amugana naye akakyala kanunga akakwetega 5 ogenda kukola otya hayi munnaye abasajja tulwa omwana n'akababika n'akookya kati olwaleero repercussions ziri mu kuva mu kino mu process eyo Suna Ben ng'oledi yatandika dde okusasula ku poloti eno era ng'omwana yamusomeddemu oli kati ono omuwala agambye ngu Suna akuwe ku risiiti zitya ng'ate ebyapa bikulaga kati kan imagine tuvudde mubadde mugamba ebyapa kati ebyapa biza ate kati mutuwe risiiti kwegamba n'otunuulira omuntu nga ye n'okuyiga kwe kutono in fact gamba buulire olwedde ebyapa babikulaze bivudde anti badde mugamba nti ebyapa mwagula babiri era ku kyapa kooli ate kati facts ez'ebyapa zivuddeyo someone saying ate alete receipt wali oguzeeko ku ttaka mu bwongo obwo bakugamba nti ettaka bali consideringira ku receipt oba bali consideringira ku byapa Suna Ben yawanga Nambwayo sente ng'amutuma nga bwafunayo millions 2 3 ng'amugamba agende waaji Kamoga kati njagala owulire bibala era wano ndabola omusajja ng'oli ku kyeyo gwe omusajja ali ku kyeyo wano wenjagalira okulabulira simanya mbu mukazi naawe nno omukazi kobe gwe omukazi ng'oli ku kyeyo naawe era nkulabula ne bwoba toli ku kyeyo ng'oli mu Uganda njagala obeere mugezigezi ng'akaana k'omusota bino musimanya neegayaza mbu kampeereza omwami agenda angulire kampeereza omukyala ogenda kusanga akaseera akazibu kaakati Suna ye yakanyanga kukuwa Nambwayo genda kati Nambwayo kyabadde yeesigamyeko bambi ndowooza ze receipt kyobula baze ku video yange n'agamba mukati zo receipt ziri ludda wange opposite ebyapa receipt ziri ludda kubanga akimanyi nti ono receipt nyangu nnyo za kukola ekyokubiri nti ono yakanyanga kumuweereza kumugamba munnange kutumako wano kubanga ng'omusajja omuyibi yenna ng'amutuma ndowooza we yakolera kubanga receipt ezimu kirowoozi bera video nagibakoledde Nambwayo it is a must okubanga alinako receipt eziri mmanyage naye ekyo tekimugalantinga kuba nti olwaleero yenna nnyini ettaka Jeno Katumba Wamala yasimatuka okubibwa amasasi y'omu ku abo bakaawonawo kubanga amasasi ago tebagakuba munnange n'osimatuka naye ate munnange mwana we ate ye yafa kale nnaavuddeyo n'asekerera abanuupu n'agamba kyokka abanuupu mulina omuzannyo mungi nnyo kati mwagambye nti nno kamera zammwe zaalabye eki nga tutwala ebintu ebyo byonna nno bigambo bya Jeno Katumba Wamala katukuwe akatambi kano nalayo bagamba nti tracking devices zaabwe za tracking ebintu bino ku CMI manyana ki ne ku CID headquarters. You mean Ugandans are so easy to play around? Bani abakozesa ki? Kati bonna bye twatuta okuva mu offices zaabwe
byandigenzeewa. Era bina kujja wamu. Why do you claim a tracking device? And why do we leave tracking devices in the offices? Bwetetambudde naye nsaba obeerenga munnange atova ku mukutu guno nga tompadde ku like to subscribe nze tolese obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi aweekumire kwenayo katujja kubeera nga tukwa amawulire ge tunaaba tufunyewo.